130 exhibitors. Mu mwaka gwa 2017 Ministry y'ebyobulambuzi eby'okuttale n'ebisangibwa mu mazzi nga yegattiddwako ekitongole ekikola ku gw'okutumbula ebyobulambuzi n'ebitongole ebirala baategeka Omwoleso n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulambuzi kuno ng'eno yafuuka nkola ya buli mwaka ng'Omwoleso guno Ogutegekebwa guyitibwa Pearl of Africa Tourism Expo era enteekateeka y'omwaka guno etongozeddwa. Omwoleso guno gutambuziddwa ku mulamwa ogugamba Tourism and Sustainable Transformation nga gugendereddwamu kuŋŋaanya abakwatibwako mu byobulambuzi abaguzi ku mutindo gw'ensi yonna bamusigansimbi ko ne bannamawulire okwoleka ebyo ebikola ebyobulambuzi mu Uganda. Omuteesiteesi omukulu mu Ministry y'ebyobulambuzi Doreen Katusiime yakulembeddemu enteekateeka eno era asinzidde wano n'ategeeza nga bwe baagala okweyambisa omwagaanya guno okutumbula n'okumanyisa abalala emigaso gy'ebyobulambuzi. This growth is a testament to our collective commitment to advancing the tourism sector and ensuring that Uganda is at the forefront of global travel. As part of the East African Community's regional marketing initiatives, Poate was identified as a strategic platform to showcase our tourism potential and to attract investment. Ono era alambuludde ku bukulu bw'enteekateeka eno mu ggwanga. Take this opportunity to warmly welcome our East African partner states to exhibit and promote the region alongside Uganda. Together, we can elevate East Africa's visibility on the global tourism map, and we can reinforce our shared vision of a thriving, interconnected tourism industry. You can also see very limited plastic bottles moving around and quite a number of other initiatives. Utilization of our digital platforms and all that are themes that we are going to be selling out in this biggest tourism exposition. Agamba okutumbula ebyobulambuzi kikulu ddala bwe tuba nga tuli bakuuma nnono zaffe obutonde n'ebirala. Sustainability in tourism is vital for preserving our cultural heritage, for protecting the environment, and ensuring long-term economic benefits. The Pearl of Africa Tourism Expo will showcase Uganda's commitment to sustainable tourism through a variety of actions and initiatives. Stephen Masaba okuva mu Uganda Wildlife Authority naye ayongedde okuttaanya buti obuwangwa n'ennono bwe byeyambisibwa kati mu bulamu bwa bulijjo. Dances in Uganda. Everywhere in Kampala, if you go, especially during the political season, whoever does not dance Kadodi does not pass elections. Yes, it in Kasese, it is there everywhere. So you put Kadodi and everybody goes put. Now that is the way to pass elections. So that is where I come from. The culture is very, very important. And I want you to come and see that one. Ye Lili Ajolova ssentebe w'ekitongole ki Uganda Tourism Board alaze essanyu olw'enteekateeka eno era n'akubiriza n'abazadde okusiga ebyobulambuzi mu baana baabwe. They are the future of this country. We must encourage them. We must, as parents, as teachers, as responsible Ugandans, to use whatever means we have to make sure that the young ones are brought on board to appreciate their country at an early stage. Omwoleso gw'omwaka guno gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 21 okutuuka nga 24 omwezi gw'okutaano nga gwakuyindira ku Speak Resort and Convention Center Muyonyo wabula ogwasooka mwaka gwa 2017 gwategekebwa mu kisaawe kya meefuga Kololo. Nze Novusha Bakanansa ne Edwin Kanyesije ku Ragugudde TV agaguddewo.